Tuwaniriza nnyo wano ku SMX Media ffe tubeera ne stories buli lunaku buli ssaawa story weegwirawo ffe wetugikolera amawulire ag'ennaku agakatuukawo wano eno ku SMX Media ge ga maama wa Goola Moses eno yonna wiiki gye twakakuba emabega tugimazeewo tubika bazadde n'abantu baffe abaagalwa naye ku makya g'olunaku olwaleero amawulire g'okufa kwa maama wa Goola Moses gatutuuseeko neera nga kitalo nnyo kitalo ddala. Goola Moses abatamumanyi ye musajja eyatuttumula sijja gambu ye yatandikawo kickboxing mu ggwanga lya Uganda wabula ye yatuttumula omuzannyo gwa kickboxing gwe naali eyinza obeera nga tonyumirwa ebyo bikonde tonyumirwa ebyo misambagere naye at least nga Goola Moses in one way or the other yakwagazaako omuzannyo ogwo gwa kickboxing bambi era amawulire gannaku nnyo okulaba nti ne maama we afudde abadde awangalira kyemmanya mu bitundu by'ennansana however tebannaba kubeera nga bakonfaminga oba afudde coronavirus oba afudde bulwadde bulala so byonna ngina beera nga mbikutuusako wano ku SMX Media kyonna okola ku subscribinga then ojja beera nga osobola okufuna updates waliwo n'amawulire amalala ge mwagala mba njogereko ag'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni naye ago sigenda beera nga nganyegako paka nga confirmation oba ebisingako awo kumwe nammwe bye mulaba mubifunye naye sina kye ngenda beera nga njogerako wabula tuli mu kubeera nga tunywa olwa maama wa Goola Moses. Goola Moses yazaalibwa omwaka gwa 1980 ng'ennaku z'omwezi 22 May. Wenjogera nga Goola Moses alina emyaka 41 gwatamumanyi Goola Moses. Alabikiddeko mu bina Uganda bingi nnyo sofa wamulabako mu kina Uganda ekimanyikiddwa nga Christmas in Kampala. Yes, wadde mukubi wa nsambagere naye ate ne firimu muzannyi mulungi nnyo mu firimu. Yalabikako mu firimu gye nkugambe Christmas in Kampala ne Life of a Champion. Ezo firimu mwatanabeera nga muziraba musobola ogendayo ne muzickinga out ne mujjalaba Goola Moses gwe twogerako mweno week tufiiriddwa abantu baffe bangi tata wa Ellen Lukoma mweno week mwe yafiiridde maama wa Mr. Lee wa B2C mweno week mwe agendedde Ramadhan tata we ne maama we Ramadhan no actor bazanya mbakayimbira tata we ne maama we story nagikozaawo olunaku kyemmanyi olweggulo bafudde tata Sam maama we mweno wiiki mwafiiridde so bannange kusobola okukola kyonna ky'osobola okukola okulaba nga weekuuma ekirwadde kya COVID-19 however n'ekitali COVID-19 kyonna kisobola okubeera nga kikugjawo lwakuba kati ssaawa zino attention tugitadde nnyo ku COVID-19 gweyagala updates naddala mu entertainment industry ngenda kusaba subscribing hano ku SMX Media tojja kubeera nga missing updates naddala mu entertainment industry. MSSMX I sign out.